tuli basanyufu nnyo. Obuganda okujaguza emyaka 7 egy'amazaalibwa bino egy'ekitiibwa aga baffe kitegeeza batunyumiriza mu Bwakabaka ne tubiyita nga tusanyukira kabaka waffe. Tumuyita kabaka, tumuyita kisiikirize kya Katonda, kubanga mu ye mwe tulabira obulamu bwaffe, obukulembeze n'obugumiikiriza bwa Katonda. Buganda nalyo linnya lya kabaka litegeeza bumu. Waliwo amalala agagendera okwo mangi ddala. Empagi Sserugattika, Ssaabataka ne Nannyini nsi. Kabaka waatali Obuganda tebubaawo. Anafuya Abaganda atandikira ku Bwakabaka. Eky'omukisa omulungi, Obwakabaka Abaganda bubali mu musaayi. Awo nno buli lwe tukuŋŋaanira ku Ssaabasajja tuba twenyumiririza ku kubeera Abaganda n'okunyweza obumu. Ate era ekirungi ne bannaffe abalala baganyulwa. Kubanga Uganda yazimbibwa ku musingi gwa Buganda, naddala mu byobufuzi n'enkulaakulana. Ku mulembe guno omutebi, Ssaabasajja yeetanira era akubiriza okuzza Buganda ku ntikko. Yaterawo ebitongole nga Buganda Cultural and Development Foundation, omwo mwayita okutukubiriza okubeera abalamu n'okulwanyisa endwadde naddala Mukenenya. Ssaabasajja yaterawo amasomero aga buli mutendera. Oyo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo. Atukubiriza kukola ennyo tugaggawale, naddala nga tuddamu okulima emmwanyi. Emikutu gy'empuliziganya nagyo gituyambye nnyo. Ate kino ekyajjo ly'abalamu ekya Karakita kyatusanyusiza nnyo. Tuli wano okwegatta ne Ssaabasajja nga twatula Zabbuli 139 akanyirira 14 egamba nti nkutendereza kubanga wankola mu ngeri ey'entiisa era ey'ekitalo. Emirimu gyo gya kyewuunyo era ekyo nkimanyidde ddala bulungi.
mu Abaroma omutwe gwa 14 akanyirako 5-6 Pawulo omutume yagamba nti oyo afuna olunaku lwassaamu ekitiibwa okusinga ku ndala aba akoze bulungi era aba akikoze mu linnya lya Katonda. Awo nno bwe tukuza amazaalibwa gaffe tuba tussaamu Katonda ekitiibwa n'okumwebaza ekirabo eky'obulamu. Ate nno amazaalibwa ga baffe gafuuka ga nkizo nnyo. Mu Bibuliya Katonda kennyini atukubiriza okujaguzanga amazaalibwa ga kabaka w'abakabaka era ow'emyoyo gyaffe, omulokozi w'ensi Mukama waffe Yesu Kristo, ku lunaku lw'amazaalibwa Krismasi. Amazaalibwa ge gaali ga kitiibwa nnyo. Gaaliko abayimbi abaava mu ggulu, kwaliko abagenyi bannansi, kwaliko abasumba n'abamawanga amalala, bakabaka abaava ebuvanjuba, abaamutonera amakula. Okuva olwo ensi yonna ezze ekuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omuganda akkiriza nti kabaka kye kisiikirize kya Katonda ku nsi. Naffe tukuŋŋaanye nga bali bwe baakola okwebaza n'okutona amakula. Obuganda bussaamu Katonda ekitiibwa n'okumwebaza olw'okuwangaaza Ssaabasajja emyaka 7. Emyaka 7 Bibuliya egyogerako nga gyegyo Katonda gyatugerekera era egyolesa obuwangaazi. Buli kaseera twagaliza era netusabira kabaka obuwangaazi. Ku luno obuwangaazi bwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri butuleetedde essanyu eritagambika. Naddala oluvannyuma lw'okuyita ku kigezo eky'amaanyi. Ani yali amanyi? Abakyamu nga baayogera. Katonda tumwebaza okubasirisa. Katonda waffe yeebazibwe agulumizibwe. Twongere okuwonga n'okujaganya. Katonda awangaaze Ssaabasajja. Olwaleero Abakristo mu nsi yonna bakuza olunaku olukulu olw'okuzaalibwa olwakazibwako amatabi. Tujjukira Abayudaaya bwe baayaniriza Kristo mu kibuga ekikulu Yerusaalemu. Baali balowooza nti anaafufugaza obufuzi bw'amatwale obw'Abaroma. Bwe baakizuula nti si bwe guli, ne basalawo
okumukomerera ku musaalaba. Ekyo kye baakola ate kye kyamufuula omulokozi waffe mu buddu bwa sitaani, ekibi n'olumbe. Abamukkiriza kye tuba tukuza olunaku luno nga tutandikiriza okukuza ekyamagero kya Pasika oba okununulwa kwaffe. Twaniriza mu kabaka w'abakabaka nga tumunyenyeza emitima gyaffe agifuge. Kitegeeza kulowoozanga nga ye, okwogeranga nga ye, n'okweyisanga nga ye. Atukubiriza ffenna okwagalanga Katonda waffe ne bantu bannaffe awatali kusosola. Atukubiriza okwagalanga n'okusabiranga n'okuwuliranga abakulembeze Katonda baatuwa okusobola okukuza obulungi Pasika. Kereziya atukubiriza okwenyigira mu mikolo gyonna egya wiiki eno entukuvu gyetandika olwaleero. Era amakereziya n'amakanisa babeesunga okubalaba mu wiiki eno, naddala nga tukuza ennaku ezo: olwokuna olutukuvu, olwokutaano olutukuvu, n'olwomukaaga tuzuke ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ssaabasajja nfundikira obubaka buno nga nkutegeeza nti jjajjaffe Kalinaali Wamala ali ku mukolo guno ku mpulizaganya ng'alaba ekigenda mu maaso era ng'akusabira. Yenna Omukama mutuwadde omwaka guno aweze 99. Tumusabire. Nziramu wamu n'Obuganda bwonna naddala obukuŋŋaanidde wano okukukulisa emyaka 7. Nsaba Katonda obukulembeze bwo buluŋŋamyenga abantu bonna era babunyumirizengamu. Nsabira Maama Nnaabagereka nsabira Katikkiro wa Buganda, nsabira abataka n'olulyo olulangira n'abalala bonna bootuma okukukwatirako obuvunaanyizibwa bwo, babe beesigwa eri abawulize gy'oli. Katonda akuwangaaze, ayongere okukufuula omukutu ogw'emirembe n'enkulaakulana. Njagaliza abantu ba Katonda mwenna okujaguza obulungi amazaalibwa ga Kabaka n'emikisa gya Pasika. Ogundegunde ayi beene. Katusirikiriremu ebigambo ebyo bikke mu mitima gyaffe.
Ffenna tuyimirire twatule okukkiriza. Nzikiriza Katonda omu abooluganda abaagalwa mu budde buno obw'okubonaabona omulokozi waffe Yesu Kristo mwegayiriramu Katonda Kitaawe nga mwesengereza n'eddoboozi eddene nga n'amazzi gakwatadde, naffe tupeekereze Katonda akkirize okuwulira n'ekisa okwegayirira kwaffe okw'ekitiibwa eky'omwana we omwagalwa. Okusabira Ekereziya. Tusabire Kitaffe Paapa, abeebisikoopi n'abasasedooti. Mwoyo Mutuukirivu ayongere okubanyweza mu kukkiriza ne mu kusoomoozebwa kwe basanga mu mirimu gyabwe ogw'okulangirira ekigambo kye, basobole okutuusa abantu bonna ku kulokoka. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Okusabira Ssaabasajja. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu bwa Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri n'okumutuusa ku myaka 70 egy'obulamu. Tusaba omwongere obukuumi n'obugabirizi bwo asobole okuluŋŋamya n'okukulembera obulungi obwakabaka bwaffe. Tukikusaba, Ayi Mukama. Okusabira abakulembeze b'amawanga. Tusabire abakulembeze b'amawanga mu nsi yonna, okusingira ddala abaffe wano mu Uganda. Mwoyo w'Omukama abayambe okukulembera obulungi abantu abaabakwasibwa, nga balabira ku Kristu eyajja okuweereza so si kuweerezebwa. Tukikusaba, Ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire.
Okusabira abantu ababonaabona. Tusabire abantu bonna abalina ebizibu ebitali bimu, abalwadde, naddala abo abatawaanyizibwa akawuka ka mukenenya, abali mu ntalo, abalumwa enjala, n'abayigganyizibwa olwa Kristo. Omukama abafuukira ekikubagizo ng'ayita mu bantu ab'emitima emirungi. Tukikusaba, Ayi Mukama. Okusabira amaka. Tusabire amaka gonna agayita mu kusomoozebwa okungi, munaddala abaana n'abavubuka abaweddemu essuubi. Twongere okusabira abazadde bakulize abaana mu mpisa era ne mu kutya Katonda, nga balabira ku maka amatukuvu ag'e Nazaaleeti. Tukikusaba, Ayi Mukama. Okusabira abaafa. Tusabire baganda baffe ne bannyinaffe bonna abaafa nga bakolerera okukulaakulanya eggwanga lyaffe lino Buganda, n'okusiga empisa ennungi naddala ey'okukkiriza mu bantu b'eggwanga lino. Omukama abasaasire, abawe ekiwummulo eky'emirembe. Tukikusaba, Ayi Mukama. Okusabira bonna abeetabye mu kitambiro ky'emmisa kino. Naffe ffenna abeetabye mu kitambiro kino ekitukuvu, twesabire Omukama atuyambe twongere okunywera mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kusuubira, tusobole okwongera okujulira Kristo bulijjo mu bigambo ne mu bikolwa byaffe. Tukikusaba, Ayi Mukama. Waliwo na bano basatu abawuliza ekitambiro kino mu kwebaza mu ngeri y'enjawulo: Councillor Joseph Luima, Bakalu Pole, n'amaka g'omwami n'omukyala Yiga Pole. Bw'oba olinayo akako ak'omunda kanjule mu kasirise. Ayi Mukama, dduukirira abaana bo abakwegayirira, ebyo bye bataguma kusaba ku bwabwe babifune olw'okubeera okubonaabona kw'omwana wo omwagalwa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Oluganda tutuule. Kaseera kakwaayo ebirabo bya mmisa. Nabasabye okuteekateeka ebirabo by'essente. Kakati kaseera ak'okutumulula ensawo zaffe. Tutonere Omukama nga tumwebaza. Ebirabo ebikulu bijja kubeera omugaati ne viini, ate ebirabo ebikalu bijja kuleetebwa abamu ku baana ab'eŋŋoma, abamu ku bakungu okuva e Mengo, olukiiko lw'essaza ate ne Rubaga Foundation. Waliyo Nabazine Basa, Wekitiibwa Lubowa Sebina Yaviira, Chairman Balikuddembe Joseph, Honorable Balimwezo Nsubuga, nabo beegasse mu ngeri y'enjawulo mu kitambiro kino nga bawaayo ekitambiro mu kwebaza.
Amen.